akatambi kamukutte bulungi ng'ali mu kupama mu masowaani. Kamera emukutte bulungi nnyo ekifaananyi kye ng'ali mu kwonoona mu masowaani g'akozesa ewaka. Ono nno twogera ku mukozi wa waka, twogera ku Kadama, twogera ku housemaid. Ekyenjawulo ekiriwo nti ono tali mu Buwarabu, ali waffe mu mawanga Amafirika, bano be bayita ba housemaids abali evil, abantu abayina emitima emigumu. Sinakindi, njagala mu katambi kwano twogere era tulabe ku mpisa z'abakozi w'oba oliawo. Ebintu bino tubadde nga tubiraba mu nsi zino eza Buwarabu. W'oba oliawo ng'omanyi n'okutuula ebbali n'ogamba abo nabo kibasaana, batulugunya nnyo n'okutta batta nnyo abakozi, kabakibakole nabo bawulire batya we tuwulira era ebibatuukako ebiseera ebisinga nga bakozi be babibakoze. Nze muli mmanyi n'okusanyuka ne ŋŋamba nammwe mwayitiriza nnyo okumanyira, okuvoola, okuweebuula, okutulugunya abakozi, nammwe kabakibakoleko. Wabula akatambi kano ak'olwaleero kankubye ekikwe ky'amaanyi nnyo. Wano wenviiriddeyo ne ŋŋamba twogere ku mbeera z'abakozi. Gw'olowooza ki ekiviirako omukozi okwetamwa n'atandika okukola ebintu by'ekiwenga n'abeeranga wenga n'abeeranga zolo? Kaninde komenti yo mu katambi kano kennyini. Comment box eri open, igwe komenti nga owe endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Yenze Sheila Adita, bw'oba subscribe nze kijja tukola bulungi. Katugendeko mu katambi olabe ekikolwa ekiri mu kukolebwa housemaid, ate era tweyongereyo n'omusomo gw'olwaleero.
inga bwensiiba mbagamba nti yenze Sheila Adita wobo subscribe nze ku YouTube channel ya feno chitukolera ate nawe chikolera inti video zonna zenteekayo zibeera zikwatako kubanga oli member awo wetukusabira wobo subscribe nze kwata ku kade akali waggulu inga video yonna gosooka okugiraba kuba bakuweereza message comment box eva ebeera open awo nno wagenda wo comment yo igwe comment nga comments zo abantu bajja kuzisoma ate era bamanyi naani agiwandiise kubanga erinnya lyo libaako nekyoba oteesezza kibaako zigenda kutuyambako ngaffe abakola obutambi teekako n'abo abalaba obutambi nti omuntu wamala olaba akatambi agenda mu komenti n'agamba ani yakomenti nze era yakomenti nze eki ku komenti yo gwe naye kwasinziira okukomentinga mu komentinge kuba nammwe muyina be musomesa ate era muyina be muwabula nga nange kwendi akola obutambi sigamba nti video zenkola ziba 100% of course zibeera mu mistakes naye era igwe mu komenti yo mistake omwo mwenjimanyira ate era mwenneeyongera okubangula ku kyekyo kye nnina okukola mu katambi ka leero nga bwe mbagambye nti tuli mu kwogera ku mpisa z'abakozi era nsaba kumanya golowooza ki ekiviirako abakozi okwetamwa omukozi n'atuuka okukola ebintu nga weebiti n'abeera zoliga n'abeera wenga ne yeekola ebintuntu kati ono apamye mu masowaani afuuka mu masowaani ge baliiramu emmere mu ffumbiro lyafumbiramu n'aleka kabuyonjo ebweru n'aleka toyireti ebweru n'ajja ng'azuŋŋana n'empitambi mabina n'agituuza mu bintu ki ekibaviirako okukola ebyo obutambi buno tubadde nga tubulaba nnyo mu nsi zino ez'obuwarabu abaana ab'obuwala nga babikola abafiripina aba indonesia n'abayindi babadde batera okukola ebintu ebyo ne basokoolayo bimabina ne bamutabulira mu nva ne basokoolayo ebibada ne babikamulira mu juisi ne bawandangamu amalusu ne bakunyulanga enviri ne bazifumbiranga mu mmere ne basalira bakama baabwe ebyawansi n'ebintu ebirala ne baloganga n'ebintuntu ebirala ne bakwata ddole ne bazifumitamu emisumaali ne baziwanga mu bisenge ebintu ng'ebyo gwolowooza kiki enneeyisa y'abakozi eva ku ki eva ku kuyisibwa bulungi kutulugunyizibwa ddembe lyeringi libeera ku ki ate era nga wano wenkubiriza mmwe mwenna abayina abakozi ewaka bannange muyisa abakozi bulungi bw'otayisa mukozi bulungi ebintu nga bwe biti togenda kubibuuka byogenda kumulya ogenda kunywa omusulo ogenda kulya enviiri ogenda kunywa ekibada ogenda kulya amalusu n'ebikyafu byonna ebisembayo muyise bulungi nnyo abakozi abantu abasinga balowooza bwe babeera ne ssente ne bafuna abakozi basobola okukola omukozi buli kimu kye baagala lwa nsonga yaaba amanyiye mukamaawo jjukira iffe tukuwa services n'otuwa ssente wabula oba totuwadde bulamu you are not giving us life. You give us money, we give you services. Respect us as we respect you. Respect has to be both ways. Sigamba nti mze nina okuwa ekitiibwa ate gwompisenga kasasiro. Gy'okoma okutulugunya omuntu atuuka esaana ne yeetamwa n'atandika okukola ng'ebintu bino by'olabye ate era mubalwaza n'obalwaza oyinza okwesanga ng'oyo omwana now she's mentally disturbed or traumatically disturbed ng'alina trauma ku bintu ebize bimutuukisibwako wabula nga ate wano eno tetugenda kwerabira nsonga za kush zikyagenda mu maaso njogera ku bbawa ajeswaga ku butambi bwe obwafulumye obw'ekiseegu mwana mulonzi ono tubadde tumanyi one of the most handsome guys on TikTok munnange yatusuddemu ekikanga bawe yatadde obutambi bwe obw'ekiseegu obw'okulya ebisiyaga katugendeko mu nsonga za kushi ate era tubeere nga tukomawo just njogeddeko bwogezi nengamba nti kushi wali wa munoonyo okusinziira katambi akafulumye nze muna Uganda nze kakomba akapama nze muna Uganda nze ke yali akombye kapama abamusenga muloza nti nze nazaalibwa bwenti nze nazaalibwa ne musajja muddugavu nali muddugavu nnyo ekigenze wala nali muddugavu nnyo ekigenze wala naye omumanyi lwaki njeruse this is a product of mazi ndidde nnyo amazi nze nakera ku macha nze muna Uganda nzekka mfatu onagera nekola waneno video nengamba tino nze ndi malaya abantu nemutandika okumvuma biki omwana yeetunda kati kankubuuze nze okwetunda kikwatirako wanjagala kulaga nti kushi byakoze si bipya kunze okujja kuggwe nga bipya kuggwe okujja nga bipya kuggwe nze si bipya nze muna Uganda nzekka asobola okukomba okutukuwa omukazi okumala essaawa 2 gwokisobola nze nakombako omusomali n'azirika omusomali namukombako n'azirika nagwo wali n'alambaala
ng'odda kunze omanyira. Nze nakombako omukazi nagwoli n'alambaala. Nja kulaga nti ebintu si bipya. Nze kulaba nkola gye bayita face sitting. Bano bakuushi baana bato. Nze nakola face sitting, abatamanyi face sitting mugimanyi. Face sitting nakwate kuwa n'entuula ku wansi. Omukazi n'andeeta amanyuma n'agantuuza ku face bw'ati. Abatamanyi miningi y'amanyuma, mulaba amanyuma sigama amanyuma g'embwa. Olaba mu bbina kati kansooka embala g'embwa batabimanyi balaga nti ebintu mbimanyi n'obimanyi badde saagala nabyogera. Olaba mu bbina eno mugongo waliyo akakuubo akatwala entuuyo okuva eno mugongo paka mu bbina wakati. Eno akakuubo akatwala entuuyo mu luzungu bakayita corpus callosum. Akakuubo akatwala entuuyo bwe kazijja eno mugongo kazitwala paka waneno kalinda bbina. Abatamanyi miningi ya mbizi ggomo omuntayi wano wakati mu bbina waliwo akantu ke bayita akalinda bbina. Simanyi kankabalagire kano ka handbag. Akalinda bbina kaba weekati. Akalinda bbina kabanga kawuzi kaba weekati. Akakalinda bbina njagala balaga buzibu bwe ka Kushi wabanga omuniogwe gwe gumuwa ssente mumuleka omwana yeeyagale. Oli wa bbina lye naawe oyina omutuli gwo. Kampala mulowooza abaana bakole ki? Mwagala abaana bakole ki? Kushi obufaananyi bufulumye, kushi bamuzina akabina, kushi mumuleke wa muniogwe. Omwana mumuleke agaba omuniogwe. Akolewe Kampala olaba ne wasoma ng'olina diguli. Abalina diguli e Kampala bavuga boda. Abalina diguli bali ku chapati bakwanda chapati. So ekyo si kipya. Bamuzina omuniogwe. Waba wasazeewo adduka obwavu. Just ekiba kinyiza kumuzina munyo n'asigala nga mwavu. Naye bw'abanga is doing well and anasi musasulira wasula alya yeebaka yeeyagala omwana mumuleke mwalabye bu video muli bakazi bakulu muli n'abasajja bakulu. What is new there? Gwe mukwano njasamira nti ennyinda ezzeemu okugejja mukwano ne dokita yagezaako kye yagezaako ndi mukazi muganda neddira mpindi dokita okugituusa wano zeezo nno ensonga za kuushi zaakutte wansi ne waggulu. Mwana mulenzi ono obutambi bwe nga alya ekisiyaga bwe bwafulumye. Wabula nze simanyi kigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda naye nga olabye obutambi obwo era ndowooza olaba biki ebyogerebwa. We wavuddeyo omwana omulenzi omuto ono avuddeyo n'agamba nti ye omulimu gwe gwakubeera nga ayisa olulimi mu mabina g'abantu era nga gwe mulimu gwe akomba busolo akomba mabina alya bbi n'ebintuntu ebirala. Lwaki? Bula bya mirimu. Era nga ndowooza nti ekireetedde this innocent guys, innocent boys, abaana abato okujoininga ebisiyaga, they are looking for money. Mu ggwanga lyaffe Uganda is a country where you graduate and find out you have no job and find out you're on streets moving around. You look for a job and get none. Chokanga, you have a diploma, you have a degree, you have masters, nayenga you don't have a job. You seek for a job and fail to get one. So the only option is to do all this nasty stuff so that you can earn a living. Ekyo ndowooza mukitegeera. And nowadays omulimu oguliwo mu ggwanga lyaffe lya Uganda is coming abroad and work as a housemaid, a cleaner, and so on and so forth. Jobs that actually cost our lives. Few of us by youths when njogera bwentyo bebayina emirimu ejiri outstanding. Ate when you calculate the amount of payment or the salary they do earn is actually less. No sangantino a teacher earns 500,000. Of course a housemaid in Saudi Arabia that earns almost 900,000. Emitwalo chenda asinze omusomesa eyasoma ebitabo bye nti omusawo akola emulago afuna emitwalo 4 5 nkaaga housemaid ali kakade kamu emitwalo 2. Of course housemaid asinze. So ebintu ng'ebyo bye bireetera abantu okwetamwa ne ba ending up nga bagenze emirimu ng'ekyo. Yenze Sheila Adita kamanye endowoozayo egenda kuba enkulu nnyo mu comment section. Nja kubeerayo bulungi nnyo nga nsoma. Wait for another video. Mbaga